Olux Spark TV Spark kumacha tutunulidde ensonga y'ebisomooza abeesimbyewo nga banoonya obululu kye tuyita campaign. Otwogerera abali ku mutendera gwa president bwe bakyanoonya obululu nga ababaka ba parliament abaamala okusunsulwa basuubirwa okuba nga batandika genda kuza omwezi 10 Novemba omwaka guno gwennyini bagenda okuba nga nabo basimbula kasita eddenge erinakommontebwa basobole okubeera nga batuyitamu okusaba obululu. Mu studio tuli bamusa okuba nga twegatiddwako Sowedi Kayongo yeesimbyewo era yeegwanyiza okubeera omubaka wa Kyaddondo East mu kikolo eggwanga olukulu ino ng'ekifo kino kikulemberwa muwadanku nnyingi ate nga yavuganyako mu kaluka nvunula bibye kituta by elections mu kalwaka lwo 2017 mu bavuganya n'abantu abala batano omwali Nnyingi Muwada omwali Sebalu omwali Kantinti omwali Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kennyini mu kiseera kino bwe tuli naye sebo buuza koleba Spark TV. Abali ba Spark TV banange balamusizaako nnyo amanya ledebo mugabo de bampita Sowedi Kayongo mali omusawo mutendeke akolere mu Kyaddondo East akolere emyaka 25. Edwaliro liruda lili mu Kyaddondo East bayita Takuwa Hospital. Nina munesi mbayita Ikira High School mu Kyaddondo mukolere emyaka 20 bali na Kyaddondo se 2021 wajja 2021 yali yeruwa najja by election nenzija n'omwaka ogwaddako n'empumulamu naye PODC emyaka gyesinanye mu brain bwala nzijukira kale bwabwanike yalimu by election eyo akabwebwanike walimu okajjukirako ki waliwo akumeka nagwata ekifundooza kyalinga kyakusatu awo kyali kyakusatu kubanga twalimu abantu batano nafuna esebo obululu bungi ddala neto bumanyi n'omuwendo gw'obululu omulimu yali ngumanyi omululu gwali 10 gwali obululu 15,000 tebwawera mwami Sowedi obululu tebwawera 15,000 tebwawera na 10,000 tebwawera na 5 tebwawera ba election eyo bali obululu etuveeyo tutunulidde ensonga ya oliwa kibiina kya ecological ecological party jidde mwezi jidde Pamadi Nsereko president wakyo sebo era president wo esebo okay biki ebisinga okusomooza abeesimbyewo nga bakuba campaign kuba gwe wazirimuko oli muntu mutuufu gwe tukyazizza okubaganya ebirozo okumulamu ogwo biki ebitera okusinga okusomooza abanoonya obululu kakati era ekituufu nnyo kubanga ndina testingako amazzi baga nti omusajja yatestingako kukulaba depsi y'amazzi gano genkana obuwanvu mu Kyaddondo East kakati ekigambo ekikulu ennyo ekisoomooza ekisookera ddala finance sente zeetaagisa nnyo mu campaign sebo lwaki kubanga olina okutambula ogweta okutambula kati emiruka 9 ogitambula si kintu kyangu ogwenda okutambula emiruka egyo gyonna gyetaaga ki sente ate ojja kutambula wekka wetaaga okumobilizinga mulimu abakuwerekerako kati ekikulu kyabajja kulya tojja kubatambuza olunaku lwonna ogwa nti mujja kulya kino ekikulu ekisookera ddala kya sente ekyo nikibeera kusaidimu ekirala ekikulu ekiriwo abalonzi mpologoma zennyini zita kati nja kuwa ekyokulabirako waliwo abaninaanye walinze kennyini era bulijjo bandaba naye wenadde mpitawo jjo waye dokita katonna tuyitamu naye ngamba ate mumumanyi bulijjo kubayitamu kisi mutegeeza naye ngomanyi kiri behind eri okubayitamu kubagamba mazzi bagala so bagala kubajjamu kubayitamu kyebategeeza kyekirwa kyekyo kaakati ekigambo ekyo sebo balowooza nti bangeri tugenza okwesimbawo ne tusasula eri sente tuzirina kiki eyo challenge nkulu nnyo challenge endala eri mu byobufuzi buno abantu olwesi bawuliriza muntu bayinza okulako omuntu nga yalina points enkulu naye ne batwala omuntu omulala atalina points kubanga baba bagweddeyo omwenge bwebwata oguguze obatabagudde mazzi ne balekawo omuntu ayandibadde abapromotinga omuntu alina ideas zigenda okutwala ekitundu mu maaso obula kati nganza olaba na ideas ennungi zindeeta okusinga abalala bonna muli bamekakozi tuli abantu 15 figure eteeka okuba around there kubanga Kyaddondo East ekyasinzeemu bamemba parliament abasinga obungi inene abantu boogenda ovuganya nabo tobamanyi ate bamanyi ati nze kati bagamba nti nze mpa ku nsawo yange naye bali 15 yekyasinga mu Kyaddondo kubanga yasinze ku constituency endala zonna bali 20
bali abiri momo ate Moses bamanya abantu batuuka ku bantu abiri mu naye nga n'abatwala maaso tebamumanyi ne balonda exactly Kayongo ne bamulekawo wazi kati bogenda okulula mu Kyadondo East nze ndeese enkola nga teri agenda kuzireeta Kyadondo ntiri era buli kyenjogerako kyonna nga tekye kigenda okujja abantu ba Kyadondo East muti kati badi bayinza okuleka bwawo ne batwala omulala atalina kyagenda kubagasa obula ne baleka abantu nga ffe kati ze baddeko mu nsi ziwera mbaddeko South Africa yateka e Bungereza mbaddeko ne Belgium eteeza nti sijja kwetaagira ku benchmarkinga onfuna kati nzenna ebintu byenjagala okuleeta kati nga mu Kyadondo East one ekisookera ddala ti Islamic banking iyi nkola nkulu nnyo mu kujja mu bantu eyo nze najogerako naluli nenjogerako naluli ennaku zino gavumenti nega nti waawe omusajja akayogeredde ku kintu ennaku zino gavumenti nekikoonamuko naye kati kyetaaga ffe abakitegeera ekintu okitegeeza nibamapa iyi nkola yokka esobola okujja abantu mu bwavu iyi nkola nze ngiina teri agiina mulala niyitako okumunyisa kati wenkubuuza omanyiyo banka ya Islamic banka weri mbula banka bbiri eza Islamic banka weziri mu Uganda kati tutoka okubategeeza ola nti nga banka olubira operation wano ku Lwenzo Tower zindalira kawempe Islamic bank Salam bank kakati abantu balina weziri era zo zikola zitya tulina okukibategeeza omuntu ategeere koleeta so in other words okusomoozebwa okumukuba kubali mu campaign kubalina information okutegeerekeka abantu absolutely ekyo kikombe kikulina information okutegeereka kati abantu bajja nibogera ku kino health insurance ola health insurance for all yeeteeka okusomesa member parliament ni bategeeri what insurance ekyo kyeki ola mwetefutefu basomesa kubanga bwana ali kola degree yangu in information technology yali part of the course unit ola kakati ntegeera ddala bulungi n'emigaso gyayo eyinza okugasa community kati omuntu member parliament omutegeeza emigaso gyayo afuna n'amaanyi agayogera ekintu bano bonna bavuganya bobibasinga absolutely ate honorable okunyingi muwada abadde instrumental nnyo mu nsonga eyo okulaba paka lwe batuuse okuba nga gavumenti egikiriza ekyo obanga yapelenga paati ekyo kisi kiyinza kukimanyako nti yagiyimirira bigenda maaso naye nga gwe namanyako Latifu Sebagala gwe yabadde omubakawo era ye mubakawo Latifu Sebagala sikigana sebe yabadde mubakawo naye nze mutolondola engeri gyayisaamu mpikize befuze mu palamenti nze mutayisaamu gwe nzijukira Latifu Sebagala esituka ku floor parliament n'ayogera Islamic bank oli mutuufu oyo Latifu Sebagala ye mulinawo ne likoti ekyamukadanko nyingi badde sikimanyi era gwokimbuulira ekyo kiba tikirina ku likoti bamu ku babadde naye nga omukulu Latifu Sebagala oyo ye muki era ffe gwe twasemberanga ne tumuteekamu ideas ola ne tumuteekamu ideas okugeera ekintu kino paka wekyagguka ola pulezidenti w'eggwanga akukwera nti revisionary n'akiraba n'akyendoosinga kati weekiri naye kyetaaga okuspreadinga mu bantu eri abantu abagamba nti okusomoozebwa okuwa ssente bwe mutandika otukaabira okusomoozebwa kwa ssente kyekibaleeta nga tolina ssente nga tokimanyi zetagisa anti kakati ffe tuleeta buweereza onfuna ffe tulina ideas kubanga omubaka wa parliament okuteeka milioni 12 mu elections kituufu oba olina ssente naye ffe obulumi nogamba nti abantu bange bano kubanga kati gwe nze nsobola okufuna abantu abansaba sindi 1,000 abawera 5 olunaku ate oyo n'atamanya nti bamusabye dda bw'omumma naga nti nebbiri nezikulema okumpa takimanyi nti abantu abala 10 gakusabye dda singa okola mistake n'obufulumya ssente ezo ku bantu abo bonna ojja kuba oli mulosi naye oli takimanya nti okuba yakusabye dda tulaba poverty level bwe ziri tuhayi nolwekyo ebyo bituleetera ddala abantu okubategeeza abantu bavudde batya abantu bajja baga nti twagala okujja abantu mu bwavu naye kwiteera ki gyogenda okozesa kabadi ki kogenda okozesa ogwo ojja kubona obajjamu oti kati nze alina enkola Islamic banking kubanga ye enkola eyo omanyi yo era nabaana abantu nja kubategeeza bakola ensobi ku Islamic banking yo tekuwa ssente ne bw'oyagala otya yo si yakuwa ssente eyagala yo eyeyinyigiramu mu kintu kyonna bulungi kati agamba nti ayagala kukola ki kati nzenya kuba ekyokulaba nali ngenda okugula ekima ky'emitima nze kennyini nga bagamba genda okitula genda okiramuza nengenda nenkiramuza ky'emitima ola tikigwa emitwa miliyoni 4 kale leeta invoice nengireeta tebampa ssente ne basituka bennyini ne bakyegulira ne bagenda ne bakigula ne bakinkwasa ola
kati bakinkwasa ne baki owninga buli site erimanya gaabwe wokolera wotokimalirayo nga bagamba kati paka chuma bwenkisasula n'ekimala n'ekibalayo naye senga olimwa in the immediate way there bayinza okitunda bwe bakitunda bo bajjako zaabwe zokka endala zonna zebazikwati kati enkola eyo girabye wokiteeka mu system naye kati tukyaga okubisomesa abantu how do you access this money iyo kati ozisanga watu olabe nga bali ngo bazitambi nga nawe tusalamu paka tumayiwe weri emiruka kati katuweefo yo case emiruka egikola Kyalendo East yemeka gire emiruka 9 ebyala 5 mu 6 ennaku ze bagenda bagerekera okunoonya akalumiri k'omwenda nakyo abantu bakyogerako nti okumalayo ekitundu kyokiikirira obugazi bwakyo noba nga tosobola bimalayo byonna obusobozi obulina ebyo bayogera ekyokusooka n'ennaku ezo nnyingi ojja kulaba ssebo olaba ngento for instance abakulembeze ku lukembeze bwa balina 9 zibamala okumala eggwanga kati abala abakulembeze b'eggwanga ennaku 9 ziyinza ku level ya president giyinza obutakimanyako nnyo naye zino zibagenda naye kyakoze kimala obuzibu obunaabeera kuba tujja campaign up to 13 mu January naye kati obuzibu obubeera mu ssebo kyaba ojja kufuutuka wano okobe campaign week says ogwemu batandika okukubuuza bagambe nti wayi wava mu leesi ngoze bange entono ezo nifati zandibadde na wiikisi 2 zokka mwamalira okukola campaign katulina nkaaga ezo abaze bupya bajja ziwulira fe twaziwulira nobanga agenda okuba ne mu leesi nagenza okuba ne president abesimbyeyo nga bawummulamu bawummulamu kunoonya ssente nakuddamu anti wati bwe guli geninga momentum sinzira buto naye nga tewamanya nti kijja kuba enaku bwesityo kati tosobola kikuba sibo paka ferout ekyo challenge ya sente kwamaanyi bwati wali akuteekamu sente abalonzi bano bonyini mpologoma ola ng'ogyeko zokosa mu logistics okutambula naye bagamba akantu kafuuka kati kasente kakati awo bigambo ne bibanga bizibu nnyo challenge eyo y'amaanyi nkuwulira ekyokulabirako abaninaanye bennyini baga nti wayi nga tonna tuyitamu ensonga y'abalonzi okubuuza ebintu bye baagala bakolera nga tebiri mu busobozi nga MP okyogerako kikuba waliyo abantu najja nagamba twagala oluguudo luno luyigwe chorus kakati gwe bakigamba okimanyi nti nno mu butuufu tosobola kikola single handedly ate nobakakasa nti nze kenyingira mu parliament luno oluguudo lwamme olw'ekiteezi bagera duyimamati mubaka wa parliament gwe eriiso ly'abantu mu kitundu ekyo ola nja kuba okyokulabirako ekya musajja Hamu Mukasa wamulirako Hamu Mukasa twalina obuzibu wano obw'emmwanyi nga buzibu bwa mmwanyi ola nga tewali agula mmwanyi Queen abuza gavumenti ya Uganda eno nti abange mwagala mbayambe ku kizibu ki ola abantu ne bagamba Hamu Mukasa bw'ogenda ye wa Queen mugambe ekizibu kya mmwanyi ola mbaka babe gwe eriiso kituufu bw'agenda e Bungereza bamusiza mu woteeri zirimu amasannyalaze fako zifumba nagamba look abantu be bangambye njogere ku Queen agule emmwanyi neze ngenda kukyusa ngenda kusaba amasannyalaze mbaka wapembe yesu abantu bayinza okutuma ekintu kati gokutokokosa kati go bategeerera you may consult them n'oluvannyuma n'okola decision kati omusajja wasalawo nti masannyalaze ne bamuvuma kati oleta amasannyalaze gagenda kukola kuki gagenda kututta nabaga nti mujja kunjagala leeta kati bwaleeta amasannyalaze ebyuma by'emmwanyi ne biggwawo emmwanyi nesandika okutambula nga solution yali akuleta amasannyalaze ebyuma by'emmwanyi emmwanyi zikola zitya so ekinyonyi kimu kyakubambye nki kati mubaka wa parliament yesu tokuba robist gwe otegeera abantu bano yes tokola luguudo nga naye olondola ssente ku district onfuna kati oteekwa okuba ewuwo oteekwa okulaba nti ku district owange kiki oluguudo nga terukolebwa kati yes kati okola oluguudo mu ngeri eyo so si tojja kweta ssente olukole naye oteekwa okulaba gwe eriiso lyagwo nti kyagadde kwegamba omukulembeze obeera liiso lya muntu waliwo enjogera ya omukubu awandiisi Maxwell yagamba nti omukulembeze akulembera abantu okubatwala gye balina okubeera so si gye baagala exactly may not necessarily lead them where they want but where they deserve to be absolutely kuba bakutadde mu kati bayinza okusaba oluguudo naye nga butuufu okusinziira ku mbeera zebalimu bayitaga olusina kusooka amasomero gano exactly ebeera senaali but that is very important thing oteeka okumanya nti kiki kikola ki oteeka okuba ng'olabira oli visionary mukulabira ewala naye ekyo kyetaaga ngaofunye exposure ensonga y'amasannyalaze eno kusomoozebwa
ebeera otya okusomozebwa nga balaba Soweto yazze ecological naye nga waliwo weevu eriwo oba ekibiina ekirina amasanyalaze kuba kusomozebwa mu ngeri ki? Kaakati ekyo nakyo kibuuzo kirungi nnyo obula kati ekyo naye sisuubira ku mulundi guno ekirungi tekijja kubeera bwensuubira omulundi guno ebya weevu abantu bategedde obubi bwa weevu si kakati batunulira busobozi era nze kyekyanzijja nali mpumuddemu naye nga bakasooka balondezi weevu naye banga nti kati tutunulira busobozi omuntu ono ye yennyini ayogera ewammwe ayinayo ki kati abantu bazze ku busobozi ssebo era ogenda kulaba ate tobiraba ebyakabona tebabiriiko nditi olaba ekikookoma latiikinga ekikookoma tiikinga ekikookoma nedda ssebo bagamba ssebo kotunula ali alemega bwekikookoma kino totikinga butikizi kikoki sikumaga tikinga kiki eyibadde challenge yamaani naye kati bakitegeredde kati tulonde buso kuba bakirabye abalonzi okusinziira ku analysis yo balonzi ba Uganda olowooza balina essomo lye bayize bayizeemu kubanga kati ne media mutukoze omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga nali ku TV omwogeseemu nayekwetinga abantu ba pate emu n'abeekwetinga ne Ssemujju Nganda ogwo okakasa nali ku TV ngagamba nti noolabye bano bonna benkanakana Ssemujju Nganda ki ogwo waitotwala Ssemujju Nganda omu oba bataano mu paliamenti nooleka bano so kati gwegwa mutulubala Ssemujju kati mukyalondo east bwogenda okutunulira era bonabalala tewali ayina program y'abantu ba Kyalondo east kubanga nzize na bipya bonna bayagala nja kukyusa abavubuka ogenda bakyusa ota kabati kikogenda okuleeta akatabaddeyo nze njogera ebipya nzekka enfala ekyo nikibeera nga kikulu sinsiwanall abantu babeere balamu Islamic banking ebuutikire njagala Kyalondo east egyolaba ebeere pilot project model this good constituency ne bamapalenti bonna abaana batujabiddeko enkyukakyuka olwo nekitandika ku small scale naye kati kino kyetaagamu gye bayita political will political power moral authority ebegazi obufuka bwa parent also to banene osobola n'okusekendinga abantu abo mu banki eri oba osobola bagamba ani akusekendinze nti ono onfana ekyo nikibeera very important point nolwekyo kati nze nina enkola egyendeese egenda okukyusa Kyalondo east ebibiina nga ecological party esebo bwe tuba tubala ebibiina kati sofar batugamba 227 26 kiyinza okuba tekiri mu bitaano ebisooka nesebo tukiriziganya nawe ekituufu bwe tubala ebibiina nti National Resistance Movement National Unity Platform ne tuba ne Forum for Democratic Change ne tuba ne Uganda People's Congress ne tuba ne Alliance for National Transformation ne tuba ne Democratic Party ne tuba ne Conservative Party olaba ecological party sinagituuka oli mutuufu ne tuba ne Common Man's Party ne tuba n'ebirala olaba ndowooza nti ecological teriiko oli mutuufu tolaba nga that one is also a challenge nti bw'ogenda mu balonzi ebibiina bino abantu ekisooka kiba kireeta endowooza mu bantu nti n'obusobozi bwa ssente ezidukanya party activities teziriiwo. How is that challenge? Kati ekyo kiyinza kati kankuwa ekyokulabirako kati ekibiina nga NOP tekyaliwo onfuna naye bwe kyajja olaba amanyi gekyakola ki era tewali amanyi tekyali mu lisi y'ebibiina ebisooka abantu bakyagala tekyali mu lisi y'abantu nga bw'omanya ebibiina nga 10 nga NOP togireeta naye kakati ogenda okulaba nga erina bameka kati gomanyi bwekopate mpya amanyi kigenda okudirira abantu bayinza okusiima omuzindaalo kyanjawulo ki ecological party kyeze nakyo kabadi ki okufaanana nga NOP abantu bakyagale bagitegeere mu myaka emitono nnyo kakati pulezidenti waffe oba omuwulirizaako enfuda nnyingi ayogera reality ola tajubisa tazimba bridges watali migga era akubulira straight forward onfana era bonti bagamba bwange omusajja oyo ekimukyayisa kwogera mazima yonna gyona otambula kola research bajagamba omusajja ko ekimukyayisa kwogera kwogera mazima era yetakwenya kati bonna bamanyi era bumusere kwabaako eri kulotinga buli buntu gwaleeta amala kumwetegereza nti amufaanana era yatiisangamu egaati nakuteka mu interview akakasa ddala nti gwaleeta osobola okulizoninga nga ye senga baba kutadde mu positioni ye
ola kubanga kati nze okugimpa eya ecologic kwaliko abantu 7 mwakola vetting amyefu kali omwati internally kayongo yogera amazima nga bali basipaka bakulaba wali akamyefu mu kopate ate kati wandi jifunyo tawo twaliko musambi yayi sinjegenda ate bonja tubula CV nayogera omanyi nga yinyindi aku interviewing nagamba nti ojja kusobola ofuna ne bampula ne banteka ku praga beala towoza nti bakutengako obutesi bwe biti okulabira nti omuntu gwagenda okuteeka nga newaba mutadde ku TV newaba nga nseruka avuddemu ng'osobola omulipulesinga omulabi wa Spark TV ne Sowedi Kayongo yeegwanyiza okubeera omubaka owa Chadron East mu kiikolo eggwanga olukutu tutunuulidde ebisoomooza abannabyabufuzi naddala mu kiseera kino kitugendamu ekya campaigns nga bo bagenda kubanga batandika okunoonya obululu bwabwe mu November agenda kusoma omwezi 10 njagala naawe okuba essimu oteese wabula oluŋŋamye obuuze ekibuuzo naye nga tova ku mulamu ate tolumba sobola okutambula obulungi ng'abalabi baffe abalungi abalondozi ate abagoberezi baffe aba Spark ku makya tusobole okubeera nga tuwuliziganya ndine mwami Sowedi Kayongo yes omulembe gwe tuliko omugigi gwe tuliko muvubuka kiriza gaana kituufu ebitundu ebisoba mu 7 mu 5 ku 10 bavubuka n'abalonzi ebitundu ebisoba mu 7 bavubuka kituufu abalonzi olusi ba-identifyinga n'abantu baabwe kituufu omulembe omuvubuka okwa-identifyinga ne mwami Kayongo sikusomoozebwa kw'amaanyi nedda kati nze n'emyaka 5 mu 6 etegeeza ngwa wakati bw'abavubuka nabaki olaba bwendeeta emiti emikolo egigumugiza ekibira ate kati nze nina obbalabira abo kubanga mbaleeta ne mbagatta ekyo kyeyogera kituufu nnyo dependency ratio ku bantu 10 bwolabanga abantu 10 abakola abantu 84 badependinga ku bantu abo 10 unemployment enfala omanyi kati oba onosolvinga problems oteeka okukola community diagnosis okudiagnosinga kizibu kyabano kiki tomala gaduma problemu z'abano unemployment abaana beetaaga kuyamba kubateeka mu groups nobateeka mu groups nobaga nti tugenda bawa sente teziriko magoba enfala naye tojja zikwatako ng'engalo oyega kutandika saaluuni kale tulage ogisandika tugitandike ate ffe tukubeerako tetukulekerera kubanga profit and losses tujja zigabana ffenna ekitali ku nkola ndala kuba tulabye ddala nti omusajja enkoko zifudde kale ate mugamba kati asasule ki yingira muki enkola kati gyolaba egenda okutaasa Chadron East njaga beere modo ola ebeere modo abalala bonna balabire okwo ola egenda kubeera parallel ku PDM ola kati abantu bategeeze PDM ya gavumenti etambula naye nenkola weeri oluusi ojja tuwayo ku masimu nga 2-3 babuuze mwami Sowedi Kayongo ate nabo batubuulire ku bisoomooza bye basanga bye balabye abeesimbyewo bano bye basanga naddala mu kaseera kano ensonga y'abavubuka obadde ogyogerako nongero gittaanya halo munaffe oli ku Spark TV halo munaffe bambi bw'okuba essimu kendeeza ku Spark TV otukuwulire mwami Sowedi osobole okubeera nga omubuuza ekibuuzo tujja kuba tusoma ne ku ndowooza zammwe wano ku mukutu gwaffe kubanga tusitreaminga live omugatta abantu ogwa Facebook tubeere nga halo munaffe wangi sebo kale sebo webale kukyaza mukulu oyo yesebo kibuuzo kyo okuteesako oba okulungamya bannabyabufuzi balina ekizibu kimu wamala n'ayogera bwati bwafuuka mu paliamenti ate akola bibye kyekizibu ekiri ku bantu abannabyabufuzi kyekizibu ekyo so beetereze mu ngeri emu oba endala webale kuweereza kale sebo toyanza ekizibu nti mwami Sowedi nga bw'oli wano nti bwemutuuka mu palamenti mukola byammwe ekyo kyogerako kyenkyesere kwekolgo pate mwogera mazima era nziraganya okuyingira pate endala zonna kubanga ziraganya nzikola era ekolgo pate nti yenna gwonokola sabi bajja gamba kwogera mazima epate yakwogera maki yakwogera mazima era kyekindeese kati bo bakakase ku lumundi guno nti ffe bonna bwe yagwala kwekolgo pate kyenjogera wano kyejja okukola ki kyejja okutuukiza mu Chadron East ebeere modo 2017 mu by elections bwewajja n'okwata kifo kyali kyakutaano 2021 n'ogamba eno weevu sigisobole
221 kiki ekikuleese okusinga nga mwami Nkunyingi Muwada yakakola kayisa 225 obola oyandibadde ayongerwayo 226 kiki ekikuleeta kakati ekisookera ddala okujja kw'abantu olabye egundi esinze gonyogedde ne figa in fact nzadde manyi nti bali 15 kati gombadde figa abalala ndoza mbadde siba following muli bangi era otegedde ekyo kiraga nti waliwo bumativu nkola y'obubaka that is an indicator waliwo vacuum enfana buntu ayagala okujja okufiiringa vacuum that is an indicator eyo gira bulabi ola eyo yebona indicator nti waliwo vacuum wano enfana tojja kisanga abantu walala ekyo kikulaga bulazima ebintu bino byakugera na facts ekyo kikulaga nti waliwo vacuum abantu bangi bakoze batya bavuddeyo enfana tu abantu bategeeza nti abantu bali boolabye waves zabaleeta twaliko ekizibu ky'amaaso kuno twagala twetegereze ddala obula tulabire ddala gwe tuleeta agenda kukola ekyo kikulu nnyo onookola sabe ojja kutegeera ensonga enkulu asobola nti nga bazze bangi omanya vacuum baga kufiiringa vacuum eno obula botojja kusanga abasajja nga ojja kubasanga katugenda kwewase mujunga tojja kusanga fikira bagamba owange omusajja waali ayimiridde obula okujja otuka okubanga olabye okuyimirira tewali vacuum tulabyawo nga May 12-13 obumulayidde kikyotandikirako Soweto Kayongo oyingidde olukiiko lwa Parliament nga bwengendo luyingira abantu bo bamaze okubanga ndabira ddala ng'oyingidde 90% ndi mu Parliament already nkulaba oluwaliyingira ntudde mu Parliament nkuba kafaana ntudde mu Parliament bakuwadde omukisa oli ku floor nga mbagamba tibannaawe nze okujjako okubeera omubaka wa Parliament ndi resourceful ekijjaga okusooka otegeeza amemba Parliament bali am a resourceful person muki mu insurance njagala mumpingayo ababaka ba Parliament mbasomesa insurance mugende okwogerera ekigambo kino okukyendoosinga okuyitamu nga mukitegeera okwogera ku Islamic banking nengeri gyegenda okujja muki so nja kubeera boss member Parliament ate a resource person in Parliament kakati Mwami Kayongo tugambe nze speaker nesebo you present your issue oli oli ku floor ku mu Parliament kati speaker amanya gange nenda sebo babya luzungu bali ata program yorgani kuwaka kufana I'm the honorable speaker yes honorable speaker presiding over the session absolutely yes now yes honorable Kayongo Soweto. Now, I'm representing Kyadondo East. I'm the member of Parliament for that issue. And the issues affecting the people and in Kyadondo East and the general entire community, because this thing may cut across the board, of course. So, the issue of poverty is too high in Kyadondo East. The issue of unemployment is also too high. But I think I've got this better solution this time, which is going to solve these issues. I'm introducing Islamic banking. That is the issue I want to first of all. This one, and I explained it in detail, how it is going to help the people. Talk about the issue of Stacey, Honorable. Absolutely. Yes. And Lusanja. These are these two issues. These people were left to fight on their own. So I want to stand in their shoes. So that those who are not paid, those who are suffering, those who were misplaced, I want to come and see how we can rejuvenate, how we can help them to come on board so that these people are helped. But the president promised to compensate these people that were affected. Could you please give us a brief report of how far this has gone? Absolutely, I may not have the details now. I may have the details of how this was, because I've not been in Parliament. Following this issue, I will have to study. I will do a community diagnosis. I will study the case because I need to study the case afresh. Where is the problem? Where is the lag? Why are they not paid? You need to go and study. I may not give you the answer now because I've never studied it in details. There was no reason to study it in detail. But now, if I'm a member of Parliament, of course, I will study it in detail. What is the cause? Why are these people not paid? You know, so that I understand the case and I know how to tackle it.
ogenda kubeera mu waka parliament tweyanziza bwe tutambula olunaku lwali mbadde ne honorable to be Sowedi Kayongo ayagala kubeera mu waka wa Chadden East. Kefas Mayumba lwamu nange Mika Irene bonna abalina amazaalibwa twagala okuyozaayoza omubaka abadde kansala era nga abadde sipiika olukiiko olw'Amakindye kati nga ayagala kubeera meeya w'eggombolola eyo mwami Charles Ruba tukuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ago yogayoga munnaffe weebale nnyo Mukama akwongera emyaka mingi nnyo osobola kubeera ng'otuuka ne ku buwanguzi bonna bw'oluubirira. Kefas Mayumba lwamu nange Mika Irene Mata.